tutandike. Abalabi baffe aba CP Media mbatumiddeko era mwebale okubeera nga mugoberera. Erinnya lyange nze Lukyamuzi Charles, mobilizer wa National Unity Platform Kyengera ne Nabaziza. Webale nnyo mobilizer wa National Unity Platform, era naffe tuli basanyufu kubanga tukukyazaako ku mukutu gwaffe guno. Abali mu kukulaba n'okusingira ddala ab'ekyalo kuva Nabaziza ate ng'era bw'okola obwa mobilizer ne mu Kyengera bali mu kwagala okumanyiza ddala NUP candidate kigwe muleeta ku kifo ky'obwa chairman. Nga NUP tulina chairman era ffe nga NUP gwe tulinamu obwesige chairman Amuri Wagaba Saalongo, nze nga owa NUP era mobilizer wa National Unity Platform ow'Ekyengera Nabaziza gwentaddeko essira era gwendaba ajja okutuwangulira, ajja okuwanguza kaadi yaffe eya NUP. Okusinziira ku beesimbyewo bonna kaadi mwazigaba oba mubadde temunnagiba? Abeesimbyewo mu bendobendo lyange bali 4 naye ng'owa NUP ali omu, ye chairman Amuri Wagaba, era nze ndaba nti kaadi yagiriko yekka era tewaba nsonga lwaki tagifuna. Olw'ensonga agiriko atya bw'omu tewali mulala yajja kumuvuga. Ebintu bigenda ne byogerwa Sebo mobilizer nti chairman aluddeko, chairman abaddeko. Otukakasa otya nti chairman ajja kuwangula akalulu kano? Osobola n'okutumenyerayo ku byakoze ebikakasa nti ddala chairman wange wa Nabaziza taluddeeko. Ekituufu bwe mbeera mbala abaluddeko naawe obamanyi. Chairman wange wa Nabaziza taweza myaka 3 yadde myaka 4 nga ag'abasajja bano gye batukalakase. Chairman wange akyali myaka emito egy'obukulembeze, era ekituufu kiri nti chairman akoze. Chairman Amuri Wagaba okumanya akoze, enzizi nnyingi zatusakidde nga ffe abantu b'e Nabaziza, era asobodde okusakira abaana bangi emirimu mu Nabaziza. Chairman wange musajja yinginiya, muzimbi wa apata n'ebizimbe n'azimba, naye abaana basinga okukozesa ba byalo byaffe, ba kitundu kyaffe ekya Nabaziza Ssebo. Musajja mulungi ayagaliza kuba basinga okwagaliza mirimu bantu be bakukyalo. Nga tetukandadde nnyo ebigenda amaaso mu ggwanga naawe kennyini obiraba. Abanupu ebiseera ebisinga muba mu kwemulugunya, akalulu bakabbye, bokisi bagitaddemu obululu ng'ebyabadde Kalangala, nti ate diara forms ezafulumye ate balangiriddemu birala. Ensonga eno oyinza gyogerako ki? Aka 2026 kano ke tumaliriza January babbiranga ku gye babalira kati ng'ewakiso bajje babbiranga, ne kati ate babbidde mu boxing nga n'enseera babulungi nnyo bweti, obululu nga bajja na mmotoka ne babujjamu ne bapakira mu boxi. Kale kyennyamiza era kyannaku nnyo, naye ndowooza kano akalulu ke tugendamu kansabe bekikwatako Mwami Museveni n'akakiikoko, nsuubira era kati gwe akavunaanyizibwako ak'ebyokulonda Mwami Byabakama awamu n'abalala Batolobati n'abalala. Nsuubira nti kano akalulu ke tugendamu mukkirize kabeere ka mazima na bwenkanya, muleme ate kwerabisa nnyo mu ggwanga lino Uganda, mutuuke n'okubeera nga n'omwana omuto ow'emyaka 2 ategeera biki bye mukola. Olw'ensonga kano akalulu mwatukakasizza ka mugongo era ka layini. Nsuubira nti akalulu ka layini kaggweeraawo tekagenda ate kusukka kugenda nti oba Wakiso oba luddawa. Nsuubira bwe tunaabeera tumaliriza okulonda awo wennyini we bakalangiririra nti gundi yawangudde, layini ye baddeko abantu 3, abantu 20 tiyawangudde, kyekyo tujaganye kuba tubeera tufunye chairman w'ekyalo. Olw'ensonga bino ebya chairman w'ekyalo si byakusaaga nga bwe mwakwata mu bululu bw'abakansala, abameeya n'obulala obw'aba MP n'obulala ate okugendera ddala ku mutendera ogwa waggulu. Nsuubira nti kano ka kyalo
omuntu avaayo nga ategedde ani gwagenda okulonda n'asobola okuddukanya ekyalo kye ataamutunde ataakole manyanga ku ttaka. naye bwe tunaagamba nti mututegeerere ne ku byalo byaffe nga bwe mwatutegeerera ku bakansala ne bammeeya ne ba MP, nsuubiza nti kiyinza ate ku luno okubeera ekikambwemu ku kyalo singa nakyo mututegeerera. Obulumi bungi mu bantu. Abantu bonna eggwanga lyonna kye litunuulidde era kye lirabamu omumuli ogulitwala mu maaso era omumuli ogugenda okulinunula. Kakati bw'oŋŋamba nti mwami Muhoozi yagenda okudda mu ntebe n'ekibiina kye ekya PLU, si bwe kiri? Mwami Muhoozi n'ekibiina kye ekya PLU era kyekibiina ekibaddewo ekya kitaawe Museveni ekya NRM. Kati PLU ne NRM tewali njawulo be bamu, naye nga yo NUP yajja kuvuganya NRM kugijjawo tusobole okuzza enkola eya democracy mu ggwanga Uganda, abantu bafune emirembe gyabwe basobole okufuna okweyagalira mu ggwanga lyabwe Uganda. Buli omu asobole okubanga mu ggwanga Uganda limuvunaanyizibwako, nga buli omu mu ggwanga Uganda keeki y'eggwanga Uganda nga buli omu agifunako nga tegenda mu balubatu mu bannyumba emu. Kati PLU ne NRM erinnya liririmu era kyekibiina kyekimu kye bagyemu PLU. Kati osobola kuŋŋamba nti ekyennyanja kivunze ku mutwe nti ate gwe okiri eno wansi kinaaba kikyali kiramu. Kati ekyo kyonna kyennyanja kiri kimu. Yasuubiza okulonda leader of opposition omulala, ensonga eyo ogikola. Kakati kyekiva olaba nti amateeka tetukyayina mu ggwanga Uganda, tewali mateeka. Kakati oŋŋamba otya amateeka agaabagirwa gwe naawe kennyini ng'amateeka ogamanyiiko nti oludda oluvuganya lwe lukwata ekyokumeka ekyokubiri. Bwe lukwata ekyokubiri lulina okulonda liida waabwe of opposition agenda obakiikirira mu parliament mu ssemateeka w'eggwanga lino Uganda. Naye ate gwe nookera ku makya n'ogamba nti ate tugenda kumulondanga bulonzi ffe ebibiina byonna bikole ki bironde nga leader of opposition oba NRM ffenna twegatte tukole ki tumulonde. Kati ate gwotegeerere ab'ekibiina ekirala obalondere leader of opposition. Kati kitegeeza nti gye tulaga baagala kuggyawo kulonda, bo baagala babeere nga buno bwakabaka nga biggwereeyo mu parliament nga ffe nga bannayuganda nga tetukyalina buyinza. Kati baagala tujjako buyinza kwetegeerera. Kaki akataleke kaka tetukyalina mateeka mu ggwanga Uganda, tetukyalina mateeka. Essaawa eno amateeka gaasigala mu nnyumba emu eya mwami Museveni. Ffe nga bannayuganda batuteekako ekikookolo ku maaso era ne batuziba amaaso ne batulaga nti tulina amateeka mu ggwanga Uganda, naye ffe tegatukolako. Ffe amateeka tegatukolako, wabula ate obumenyi bw'amateeka bwe butukolebwako naye nga amateeka ffe tegatutaasa. Olw'ensonga sijja kukulimba ebintu bingi by'ozze olaba. Mutabani wa mwami Museveni akwata abantu n'abawamba n'abateeka mu basement n'agamba nti gundi nze muyina mu basement yange. Neewuunya nnyo okujja ebiseera ebyo n'akwata Erias Lukwago, musajja wattu wamulaba embeera gye baamuyisaamu ne bamwambaza bye baamwambaza. Omukulu n'avaayo ne yeewaana nti Erias Lukwago yakafuka mu basement yange emirundi 3. Si bwe kyali? Kakati omukulu n'avaayo mu nsonga y'emu ne yeewaana kati njagala nkwate kabaka n'alaga baayagala okukwata nga mwe muli ne loopu wange Yoweri Ssennyonyi. Naye okwata otya empologoma mu kamwa? Okwata otya Ssaabasajja Kabaka omuteeke omuyise mu kamwako nti ngenda kumukwata? Ddala kyekiva olaba nti kati eggwanga Uganda ddyo kati liri byayo. Yavoola beene n'agamba okukwata beene. Naye kati NUP mwetegese era okusinziira eggwanga lirowooza nti mmwe mugenda okudda mu mitambo gy'okutwala eggwanga mu maaso. Ki kyoyogera ku General Muhoozi kubanga naye yeetegese n'ekibiina kye ekya PLU akakasiza ddala nti yagenda otwala eggwanga? Munnayuganda oyinza muzzaamu oti amaanyi gwe nga munankyukakyuka akakasiza ddala nti NUP edda mu buyinza? Neeyanziza ekibuuzo ekyo. Obulumi bungi mu bantu
ku nsonga eyo wetuyitaayita naye kansubire nti omaze okubakakasa ki ekiddako naye gwe mukulabako gulawundi mugirina enabaziza mu kulaba kwange NUP essaawa eno ne bwokeera n'oleeta omwana ow'emyaka 2 awangula. Lwaki? NUP kyekibiina ekiri mu ggwanga lino Uganda ekiri ku mulamwa ogw'okukyusa eggwanga lino Uganda. NUP buli mukulembeze gwesimbamu essira n'emusongako nti oyo gwe tulabye ajja okusobola abayoyo era abantu bamukiririzaamu ate era baba gwe baagala. NUP tekeera ku makya nejja n'ekugwira bugwizi n'egaba kaadi tya katugimuwe ffe nga pate tusalireyo eno nedda. NUP ejja kugula awundi nyenoonyereza ddala gundi akoze manyanga ki, gundi yenyigidde mu bulyake ki, gundi atulugunyiza atya abantu. Kati gulawundi eyo yeyogera. Yo NUP esinzira ku gulawundi kyeyogera newe omuntu kaadi ng'ekakasizza nti ejja bawanguza era ejja kuwanguza kaadi yaayo. Era kyekivola abantu nze nga nze Mobilizer wa National Unity Platform ndi mabega wa Chairman Amuri Wagaba kulwa Nabaziza okubeera n'emirembe, kulwa Nabaziza eyegombesa, kulwa Nabaziza etagenda kwatagana nababbi battaka kubeera nga ate abantu be Nabaziza babeera mu dduka ow'ettaka. Ye Mobilizer ate nga mutuuze we Nabaziza kenyagala katono ebiwayi byennyini ebyakolagana mu kufutyanka akalulu akagwa weebiri oba kale abantu abavunaanyizibwa ku nsonga eyo ate ng'oyinza okwesanga ne ku mulundi guno bebagenda okwasaganya okulondesa akalulu ka ssentebe wa LC1 n'ensonga endala nti ne bannabyabufuzi bennyini bemwemulugunyako oyinza okwekanga nga bebamu ku bagenda okuleeta bakandideeti osuubira nti emivuyo gino egy'okubba akalulu kale wadde wakyogeddeko n'ekikkaatirize era abalonzi obagumya otya nti ku luno temugenda kubikkiriza. Basebo ne bannyabo abandaba era abatuwuliriza era abalonzi mwenna mu ggwanga lyonna Uganda mbakunga era nga mbasaba kano ke kalulu ke tulina okulagiramu mwami Museveni nti tuli bakoowu kisinga yakeera ku makya ne kana okubwa pulezidenti n'akategekanga ka mugongo we twandimulagidde nti twamukoowa naye lwakuba kali aleeta ka bokisi n'afutyankira omwo abamu ne batazibuka maaso kulaba naye ate ffe abamu tuba twalabye dda nti twawangudde okusinziira ku bye tuba nabyo. Naye ku kano sebo twetegese nnyo tuvaawo na buwanguzi bwaffe ku gulawundi kiggweeraawo ku gulawundi ku luno tuvaawo na buwanguzi bwaffe ku gulawundi tuvaawo ffe nga tumaze okulangirira ssentebe waffe bwe tumaze okufunira okulonda tumusitula tumutwala sebo mu ofiisi ye. Nga Mobilizer wa Kyengera ayimiridde atya ku bakandideeti bange abali mu Kyengera Town Council nze nyimiridde bulungi bonna tubadde tumaze okweteekateeka tweteekateeka dda olw'ensonga agenza abitegeka ate bwabijjawo agenza ategeka okulonda bwabijjawo naye nga Kyengera Town Council ffe buli lwabadde ategeka era nga naffe twetegeka buli lwabadde ayongezaayo nga naffe era tuwongezaamu okwetegeka kati tuli gumite ku luno twagala tulage mwami Museveni nti nga ffe bannayuganda kuba kino ekintu kya Uganda yonna nti ffe bannayuganda tuli gumite twagala tusimbe akalulu ako mu layini zikolemu ne ero layini twagala zikole ero tulage mwami Museveni nti kati n'akalulu twagala ka mugongo. Ebibakoleddwako bingi naye nga mwe mugamba lwaki temunyiga ne muva mu mbeera ne muzira okulonda? Okutwaliza awamu mwami Museveni akalulu mu kugenda mu nsiko yava mu kalulu okugenda mu nsiko obutamatira na kulonda okwaliwo mu kubba akalulu mu gavumenti gye yali alimu era gye yali avuganyaamu n'agenda mu nsiko era gye yava n'ajja n'ayeekera eggwanga lino Uganda n'aliwangula si bwe kyali muganange. Kakati nkimanyi nti ffe akalulu tetujja kugaana kukenyigiramu olw'ensonga tulina okubeerako ne kyetuvunaana
Tigundi onzibidde kino nange nenkuvunaana nentandikiraawo okulaba nga nkusuuza ekyange ekyokoze eki kyonzibyeko. Tetugenda kuva mu bbanga kujjawo mwami Museveni. Tetugenda kwenyigira mu kalulu, akalulu ako kennyini ate yeriba emmanduso era ejja okuba emmanduso ate ejjako oba etwala mwami Museveni. Kuba naye yayita mu kalulu n'agenda n'adda ate n'ayekera eggwanga nga teyamatira na kulonda kwa ggwanga lino Uganda. Yes. Osobola okwogerako katono ku nfuga eyo. Njagala okwebaza bannayuganda era nebaza nnyo bannayuganda bonna okuviira ddala Uganda gyetandikira mpaka gyekoma, ne bannayuganda abali ebweru mu nsi zonna abaalaba omulamwa no pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu omulamwa gwe yaleeta ogw'okukyusa eggwanga lino Uganda, era abali obumu ne pulezidenti wange era pulezidenti omulonde ow'e10. Omanyi nze bwe mbeera njogera ku pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu simutiiririra, era buli wembeera njatula erinnya lye nti ye pulezidenti wange ow'e10, era sebo pulezidenti gy'oli, sebo ndi bumu naawe, era ndikubbira akakajja ebbira kuba nze ndi musaayi gwo. Naye nze kye ŋŋamba bannayuganda akatale ke kakana akalulu ke tugendamu, mbasaba mwenna mufungize tugende tusimbe layini. Ebyo bye batugamba nti akalulu kajja kuggwa ssaawa 10 okulonda, tebabalimba. Ako kabadi tebabalimba, baagala bo mu ddakiika ntono oba muliwo 20 nga bayiyeewo abaabwe mu mmotoka bateekewo babale akalulu speed kakole ki. Mbeegayiridde bannayuganda mwenna bannankyukakyuka banna NUP mwenna mukeere ku polling station zonna ezigenda otegekebwako okulonda, kuba bano abasajja kye baagala bajje mu ddakiika buddakiika, kuba bo bayiye abaabwe mu mmotoka babasombye babaleese titusimbe layini babale speed nti NRM ewangudde ne tukeerewo tubeerewo. Ekirala akabadi akali mu nsonga ezo, tiyaggaasi ne bwavuga, amasasi ne bwe gavuga nga muli mu layini, mbeegayiridde bannayuganda temuvaawo mubeerewo, kubanga bali bajja kujja babuliifinza abaabwe ti bwe tusimba layini tugenda kuba amasasi ne tiyaggaasi mwe temudduka, mubeerewo. Kati mu NUP bwe banaakubamu essasi limu tiyaggaasi ne mudduka, bajja kubala NRM abasigadde ku layini ne bwe banaaba basigaddeko 10 mwenga mudduse NRM ebeere nga etuwangudde. Obukiiko bw'abakyala mwatereezezza? Obukiiko bw'abakyala bwonna tuligumite, tumaze okubuteekateeka era ebifo byonna tubirina nga NUP twabiwezezza, tweteeseteese bulungi. Era neebaza nnyo baneeka neebaze bannayuganda mwenna abaweereza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu essaala gy'ali, era neebaza nnyo mmwe mwenna abaasanyuka era abaatuyambako. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okusobola okufulumya pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu n'afuluma eggwanga lino Uganda. Pulezidenti waffe tumwagala mulamu, tasobola kulwana nga mufu, tasobola kulwana nga musibe, era pulezidenti waffe taba kuyambibwako abamuyamba okulaba nga afuluma eggwanga lino Uganda. Pulezidenti waffe nsuubira singa kati mufu, naye tasobola ate kuteekerateekera ggwanga lye nga musibe oba nga mufu. Era nze neebaza nnyo maama Babi, weebale nnyo, weebalire ddala maama First Lady okubeera nga taata omukuumye bulungi eyo gyali, era naffe tubazzaamu amaanyi gye muli. Tinaffe omulimo twasigala tuguliko ogwa NUP, omulimo gw'enkyukakyuka, era tujja kulemerako mpaka ng'eggwanga lino likyuse, mpaka nga Kyagulanyi Ssentamu bamulangiridde ku bwa President of Uganda obw'eggwanga lino eryaffe erya Uganda, kuba ye President ow'e10 era eyawangula.